Enkudi. Teya kibanyonnyola. Gwe yabiwulira tutegeeze. Nkudi. What is it? Ya kibanyonnyola mumate muwulira. Uchongere. Uyimba. Yasuza zina we yasuze. Yagenze bweru kuzina nkudi. Eberanga overnight enchi. Enkudi. Wow. Luyimba. Yavala gundi we yamugambira mbu yayimba gospel. Ate munnaye kyasinga okunyumira. Abantu bavayo nga bagamba mbu lwaki Gravity ojerega muno. Banange Gravity. Gondi liri pazo ngali eri agamba nti nze oyo Gravity yamanye ennaku yange. Tasobola kunjogerako kintu kikyamu. Gaviri yali ayogera yali Kalebu. Tasobola kunjogerako kintu kikyamu kyonna. Ningamba bannaye tuli kuki. Bano abantu bajja kubeera beekubanga mwe mulowooza nti beekuba bya ddala. Kumbe mwe mufiira bwereere. Bagenda kubeera nga bavuye bakyawaganyemu. Naye nagamba Kugambe yagamba oli akuba gospel. Agamba atya nti overnight. Mbu ye yayimba ennyimba ezitegeerekeka. Gravity. Bana atera. Oli mu kamera yatandise dokwa. Naye akimanyi. Bana jadula walinze nkole. Tetera kunyo mutima. Onko sensitive. Tuli mu kamera. Ata ni agani. Yode ngamba munganye tetuli mu kamera. Kola tro. Ndeka mnaye. Kali ndi kuchi. Kama wana bazza. Tojjako kamera. Wana bazze. Ajja kuva wadde batu tukole ki? Tujje kolere. Naye kati wali. Sabula. Wale intro wegenda maaso. Okuba bugalo. Kugamba abaana bayize bano. Alo wali ngenda kuolunyata kulukuta. Omumoje naye asubeko. Kola tugende. Ani? Kola ekintu kyoffe tukole ebyaffe. Kola ebintu bye wabimanyira. Natakaddiwa. Abantu bakumanyi kiki. Tronas Media gwe mukutu kwosanidde kubeera nga weekuumira. Tukweyanziza gwe wena ali eyo nga tova ku mukutu okubeera nga kwobeera no subscribinga no commentinga no sharinga no sasanya. Buli omu no making sure nti asobola okuba nga afuna naawe ekyo kyofuna. Kweyanziza weebali nnyo weebali ddala. Nammwe mwenna abatanaba okusubscribinga musubwa nno munnaaye muko okubeera nga nammwe mufuna ebyo abalala bye bafuna. Subscribing ate okoone mukadde. Okonewa mukadde sobole kubanga buli kituteekayo okifuna butereevu sobole kubanga onyumirwa ebyana biwala bye byogera mu biwulira bisabuka binze ntyo ngate n'obadde ogenda kyogera amanya nga bulijjo Tronas akatambule nina bannange nga bulijjo bwe tutambula mpola mpola ne tutta oyo Secrets abatawaanya. Kansokere na mawajja ababuzeeko tusobole kubanga bannange leero si weekend. Ono ali mpita mulumbe. Tugende mu maaso. Amanya Hajala omwana wa mami omu bw'ati. Kiwedde? Kimala. Mami gyali? Mami gyali mwagala nnyo bannange Haja tinkwagala nnyo naye akimanyi. Tusimbudde. Zama abadde ki? Mbabuuzeko n'ensanyuliza. Ate ki? Kunyuliza ku ggwanga. Gera mu maaso. Aliyogere lwaki tulinoonyereza. Agende n'agamba kati oba tangende mu maaso.
amanya erinnya n'eddoboozi bamuta MC Zamzam nga ndi senior driver mutambuza butogo wane nasana nga nvidde kwano ku Trainers Media nga bulijjo twabagamba nti tukuba ate nga tugumiza lukoba ku lukoba tugenda bba buli kimu nga bwe mukyetaaga nga bwe mukifuna genda osubscribinge commentinga saasaanya teka buli kimu kyoyagala jangu essaawa eno oyina ennaku yo genda bugezi joininga Trainers Media tutudde senior driver mutambuza butogo wali wonna nyimba kuki oli kuki jo tuki oli mulaavu kubanga ki omumwa kankupeera dotuddo kiwolofu neefuula nze sirinya takisi emu ate nga nina sente zange essanyu nga lingi sabula gwe luli tugende maaso tuve ku lulimi ali ku kamera ya musesa tugende mu maaso kuwenzekoze kange tuli kuki tuli ku Trainers Media nga bulijjo okay mukulikeeyo mu Memories of Good Life mwebali nnyo Chameleon tukwebaza nnyo weebali nnyo webalidde butalekerera abaana abo ba muziki paka kuwulira bubi kati tugenda kakyusa ba muziki paka kuwulira bulungi ate gwaliko wabadde wakava wa Irene bulungi tovaayo inagu kuba n'owulira bubi n'osobola ovaayo okay wabadde wakava wa Irene ate n'ojja n'okusaba kula wano kulikayo n'omukyalo omulungi omukyala asinga obulungi mu Uganda muno number 1 Africa nawulungi w'enseno zuwe mami zuwe muka big size bebe cool nange nakakopye buli kyoyogerawo naye omugavu zona ofuuye iyi bamugambye gamba ye ebintu byonna byonna byawa respect kulikayo mu kivulu weebale nnyo beddala byonna byegakoze akavulo ka trainingsote tugikomya wano kasita ayogedde kwoyo big size omukyalo oyo omusajja alabiridde omukyala we myaka 18 nolaba Zuwena ali mu 18 zansiri mu 12 Zuwena soko oveko na 18 ogamba ate muwala agamba myaka 18 nga bali wamu ndowooza egy'obukulu alina 18 jeji musana kati lwaki omwegeraageranyako anti Zuwena asingako kati mama we nawe n'abansinga essaawa eno eteeriye bebi 18 tekali nasukkawo Zuwena Zana nga kasimayiringa busimayirinze aha mwebale mwebale kuwagira abaana abo wadde nga omu tujja mu kusigala nga tumusabira Omukama amuwe ekyumula eky'emirembe abatikitoka ne balemera ku gundi byayambadde kati mbunoki neya roboti ne balemera kamba bagambye kano kabaji kabiki buli omu wafunye wakola ki walaga oli mukumagamaga ensingo tekuluma tukulumya ensingo awulire eno boogera neyo boogera ndoza tusirike yayogere genda mumaaso sabula tusirise genda mumaaso okay aha tenge ogamba otya munnaye wakikuba weebale nnyo weebalire ddala owaki owamaaso wamaaso kati bagalongosezza bamu byokalongoosa omanyi waali naye ate gamukolera ssente bamutwala we bakkanada bali mu nsi kiyamanyi kyonna gyali naye ate mune ate banagalongosa agenda kubata aba takola ssente simanyi gye mbeera abeerawa bamukomezaawo saaganda bamukomyewo abeereyo amaaso gakutiisa yali yakava e Dubai n'akomawo wano ate Omumerika n'amuyita n'agamba nti jangu mwana n'omuzaayo Katonda amuteekera kulya ku gaaso ge ate banaakolako bagaleke tubagalongoosa ku maaso ge ku gaaso gali gaaso ng'olya ku ki nze ndya ku mumwa komaawo gwe mumwa mumwa gwokka wandula omumwa olabe mumwa bampita mumwa eyo wagana bampita mumwa wangi wompuni aha tubuulire ku Good Life kiki ekyakusanyusizaayo bannange Wizo yayimbye Wizo yayimbye naye byonna kyensinga okwebuuza mu Uganda mwabulamu omuntu alinga rediyo anti ebikono bingi bannange bayiyiza okubanga baleeta abeefaananyiriza rediyo naye ayimba nga rediyo yabuze balimba omwana gyali akuba Junior gyali kati lwaki tebaamulese Junior gyali
bikono Saha asobola kuyimba nga gundi. nedda Saha lwaki yayingiramu omukozesa ekyo ebyobufuzi. Yayingiramu ebyobufuzi takyasobola. oli abala Ate saha tulimba. Obadde wantu osulawo picha. Palamitiya. soko totubuzaabuza tukyali ku bali o junior gyali Lwaki tebaamulese? Balimba nnyo abo ku sheeya ey'omuntu ng'oyo eyavaawo edda bandibadde beerekereza ebikono byabwe ne baleeta omuntu. etera eddoboozi terikoleka Mama mu Uganda yonna yabulamu amufaananiriza. naye junior gyali Balimba bamuleete naye nga ye Wizo yayimbye bambi. Yayimbye nnyo Abayimbi nnyo. babuyimbako obulungi bwo masannyalaze ayiye mu maziga go. Nawe osobola okukola waawe. Yabuze ye yabuze. tesiri muyimbi tusobola kuyimba oli muki antulagiddamu muzinyi amanyi okuzina. Muzinyi azinya amaganda. asi maganda muzinyi Muzinyi. Oli muzinyi. muli kwani kuggwe twogera naye Weebala amazina go. era munaakola wano tebabalemye ndowooza wabalemye mulabika mwenna wabalemye Zamuzamu oyo yabyogedde. ate ng'ogwewoozaako ki Nze ngambye azina amaganda mb'oli muzinyi ozina. owaayi ono omuvubuka yavuddeyo n'asabula DJ Nimrod kyabadde ki Ono gundi ani? muvubuka ki Ono Gift of Kado. Anti gundi yamuganya oyimba, bamuganya oyimba. DJ yamuganya oyo okuyimba ne kalyoka kabavuma. Kabagaye kayimbidde emyaka 18 ate ne bw'aba tayimbye talya ku ssente zaabwe. Talya mu kuyimba ali anywa abeerawo. ekiwuka kiri mu bayimbi Simanyi naye ng'ako kagundi Gift of Kado ayombayomba nnyo ne ba DJ. Yayagadde kujja kusanyuka myagaye ye muyimbi yabadde ali awo. N'ayagala ajja ayimbemu olwa munnaabwe yavaawo. Ate ono DJ Nimrod n'amusinikirako ebinnyo. Ye yabyogedde. Ye yabyogedde. oli siggwe Sinze bannange berusinze. Nyaga taddamu musinikirako binnya amuleke ne bw'abazza oyimba tayagala yadde 10 abaze kusanyusa bantu weebale nnyo. DJ Nimrod kiki mukakale bannange naye nze omuvubuka mmanyiko kayimba kamu oba yayimba buki obulala. Omuwala gwenjagala obudde bugenda mulumanyi olwo luyimba ate bali abatadde bambi be yayimba. Bambi yadde ayagala akabajjukize emyaka 18 gy'ayimbidde ate mbu DJ Nimrod yakatandika. Ne Nimrod naye yasusse yagambye ye ebbanga lyayimbidde ddene ate ono yakabigenda. Naye omuntu aba azze okuyimba nga tayagala yadde 10 omuleka n'ayisaawo akayimba ke. Yabadde ayagala kujjukira baami naye ng'okyakajjukira naye n'okayimbamu ate bali abatadde bani Fred Sebatajjali bajjukira omuntu omulamu osobola omwerabira kati oyo Gift of Kado mbadde namwerabira ddala taba kwogera ku kayimba nadde simujjukira. Shamim Mayanja ogamba otya weebale nnyo weebalire ddala okubeera nga byonna byokola. Jab Nation egenda mu maaso. Jab Nation nga 3 nange naguzeeyo nkalinze awo. Ogwaguze kalaki? Anagulidde mu white njagala ngene nga nze nandi matabuta. Goli mu green? Nze ndi white. Nze nange ndabba mweru kuva wansi paka waggulu. Naye baaba
singa ntuukayo nga tebaliyo ate kati ani agenda obbawa amawulire weebale nnyo yo wamaate ansobedde Hijab Nation tukwagaliza birungi byereere teekateeka abaana babugume mbwe empewo ebadde bayitamu nnyo nako kayisizaawo bagambye empewo ebadde bafuuwa nange kyemubu ebadde bafuuwa lwaki ongambye nti nkayisizaako anti ogambye empewo ebadde bafuuwa empewo ebadde tebafuuwa oba oli awo Hijab Nation eno bwonna osigala ng'ogitambuza tuyinza okuddayo ku nnono oyo omutwe gukola omutwe gw'oyo omukazi gukola abala sente mbawala agamba Hijab Nation ya naye webanga kimuyisaawo yamanyi akole kintu kye yagenza okulaba abaana nga tugenda kuzipapaliza era bene kwe tetugenda zambala kwebenkera tuzizze ebbali ate tuka n'okimanyiira tosobola esooka za bbeeyi ng'oswala kunoonya engo waakiro n'onoonya ekiteteeyi nga kiwanvu tugenda webale ate bagamba atunda ayolesa sibiriimu ebyo bigambo ebyo sibibaddeemu Kasuku kulika aleba naye Kasuku nkuyise emirundi emmeka ejo Kasuku nedda Shalom nkutumiddeko ntambi naawe nkutumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala naye mwatukubya akasa mukama kati fe ababeera mu bisikirize tukole tutya namwe mwerwane yagambye mbu mwerwaneko muveeyo nga naye atobye naye toweerabira watandikira atobye kimuluseke Kasuku atobye Kasuku yakubya oluseke olu kaluyina mutwala muki naye njagala anjigirize abanazubeda abankubira enseke bambi wabula era yakubya oluseke olumu ne lumukola ki nesi ulajja tukesera veya dikeno mufe mu mukedo kedo zimukuba omutwe zimukuba omutwe neza akamukuba emekana ya zibadde zimukuba manyi naawe kimanyi okubenkamu saka zibadde zimukuba owaayi yagaliza ofune naye nga kulika munayetwa nange nagaza okulaba Kasuku mulaba kali nga limbizule mu kibuga wakati nagamba Kasuku atudde waleero yazzeeyo ku TV nti yamubona oba ffe tumubona kumbe mukwana ali mu studio ye lusekero ennyo naye kyakunyweza ate enzo njagaza ki nze mpaanye Kasuku mmaze yagaliza ofune kulika webali kubeera nga ng'otuuka ku ekyo munnaye kikulu nnyo ate ani yakikusoosa gwe wakisoosa yavudde mu garden naye era we yatudde gadeni weeziri wali yalaze n'agamba nti eno gadeni tuyinza okukolerawo bye twagala n'alaga waiting lounge n'agamba kati tuyingidde mu studio ebyo naye yabiraze naye nga kyakabi oyo yenna gwe baakubya oluseke n'ova mu studio weebale nnyo weebalire ddala naffe ajjeko eno tujja kujja tumunyunyunze Fangon Independence etuuse naye bannaye ekembuuza tontabula tekutabula we thank Allah the new government freedom muli okudigida freedom ne palo etandikidde wano twenda kumaba tuka ddi bwanca si lwakutaano bwanca wateka ebikola mumanyi onaku wadde kiki mpulira byoyogera lunaku lwanca Fangon ki Independence Fangon Independence nze nkyogedde Fangon anti tugenda kuwali nga tunekedde green naki I salute you our papa Fangon mama ogamba otya bagenda sulo agenda kubasama nga zirakuwa nalabye gundi guddo nga bali naye yakomye alina okubeera omuntu bane Katonda wakuwa n'ennume naye nze nsaba
omukuru Alien Skin bw'abanga waliwo atawaanya omwana ono amutawaanya bagende mu mateeka ekintu kibeere kirambuliku aye nedda amaseba amateeka gasobola okukola ki ate tosobola mujja ku famire nedda tosobola mujja ku famire naye omwana ono future ye oli agitaataaganya noba obeera ng'oli wa famire nobeera oli wa famire ng'ate kankubulire n'oba omwana wamutwala kaŋŋame mu zino gundi homes ezigira abaana ng'ate oddamu kumutaataaganya sebo si kituufu future y'omwana ono si ye ayinza obba naye agirina future ayinza olowooza olw'okuba Alien mumumanyi nnyo nti yalina omutuusa ku future nono asobola okwogereza kate tetulina kungiriza nnyo bantu batugyeyo maama tugende nga tutimba gundi yanzijayo gundi yanzijayo maama anti kati nono kamwongerezeeko bano be bamumusukako bano be bamumuggyako tasobola temuta naye essaawa eno omwana bamukomezaako naye badde nakola ki nayambalawo ezaffe ezigenda muki mu new government twafunye edde obwetowaze nati naye ansa za Alien nze kakasa kitono kubanga aziddamu bwati ali intelligent nnyo bamubuuza owaayi mukuru Alien tuwulira nti Guddo takyali kufango taliyo mbadde sikimanyi ekyo kangende nkola okunoonyereza nga bw'okiŋŋambye kangende nkola okunoonyereza okunoonya ansa abatakumaze mawulire mubuuzabuuza nnyo mubuuza bibuuzo olwekyakukwatako kati olwo tukole tutya awa yanca yena berabireko Kibanda amunaye anti-fangoni celebration ziri luddawa tusokera Kabira tugenda okuli nakabira bangambye watu internet tugenda kwatya tugenda ku sakati ekisoboka nga asobola okumpuliriza omukulu oyo papa twaliza kano kuloga denzi kuba naye waliwo akabira nawe abagamba ku gundi kuwakuna matatu tomanya naye nze mbadde manyi tuli mu kabira kubanga independence yaffe ina kubeera mu kabira nabadde nkubeera waka nadde nkusuubira wano ng'oweesize nakkala enkya genda bugenzi ku mukutu nedda leero mbadde nkusuubira kubeera ngo leero abadde alina olanga yenda gurini ngenda kwesiga enkya oba nesigerangi obere gurini oba so tugisazeemu muyite asooka amaliriza okwekola we thank a lot the new government in the Pearl of Africa. Kakomancha. Ayagala kumanya oba kancha baluli azilonga azituli kuki. Kukyali tukya flowinga. Oba wechanga ne wechanga. Is the best teacher. Oma mulabe mbuza munga fala. Sabula tugende. Lulancha. Buli muyimbi atubuulire independence ye olunaku Tijangu. Kumanyanga Alien Skin mulabe kakumi. Tulina bajita batya munterezeemu. Eringa app gamba eringa yiye eri ku TikTok. Bajita batya ali mu control room. Terezaamu. Era omuwagizi we gwagitegeera. Nga onawanika bandera. Oshegede. Gundi ebaako. Era bendera. Flaga ya fangoni guntage ebaako. Kweri akabonero kwe kali. Kaiwe kati. Kulitu. Yatunulayo. Oba shegera. Naye Nigeria ya complaining. Ebifeeko jet kwani. Nigeria jet etugulo bayikagala. Nade nsizana bano ba kibiina kino. Ekyambala green. Kuvayo kujja kuyomba. DP. Nala bati yavude yategedde mu ne yaba ne bimu kahoi. Oshegera. Oba kasajja ko kaguze app kaguze kagunde ka TikTok. Takalabe duka kalina obwongo kakimenye. Alien Skin nanjina jowoli. Yamwa wana yiye. Era wangi okitegedde. Nawe uwo kwene ma.
Bwomanyi bagaba buli muno lunaku lwe atogenda kuwana ki Jose Chameleone Aruna Mubiru lunaku ki nga 8 nga nga 9 nga mwendani nga 9 ogwo 8 Serena Hotel Alun kitegeeza ogwomunana gwe guno kitegeeza okwosa enkya Proctor ogambye otya ngamba fe tumanyi nga 8 Serena Hotel mamini nga 9 Serena Hotel nga 9 ffe nga munana enkya fe tumanyi ffe tusooka nga 9 ffe tusooka ate ensonga manyi lwaki twayagadde omuntu alina okusooka okulya independence alyoke bonna mbazi naye yagenda dda mu Fangoni Haji Fangoni era ajja yatuuka dda mu Haji Fangoni obala naye otegeera yatuuka dda mu Fangoni yawanise dda n'ebbandera naye kati ono ategeera ni atategeera igwera tubaddewo basatu eno tunyanga nfudde okay mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga nti munnaayo Fangoni ettiimu mwenna mwebale okubeera nga ekintu mukijanjawaza waliwo olunaku lwakya ku makya ng'omukutu gwonna gujjudde green ningamba kiki eno white eno green eno white kya wiiki emu obadde neddo kagamba kigenda vuga okuva enkya wiiki emu paka ku bakirangidde wiiki emu yagadde okufaanako ekyennaku ennya gende mumaaso nja kukujjukizawo kino kimu twebaza Joshua Kiptengei wamu ne Chemtai mwebale okubeera nga muwangula champions misinde egigenda mu maaso Paris banayi nze njagala abazungu bakebereko ku mwana ono Bolton Hussein Bolton tulabe enziruka jadduka si ya buntu alinga Subaru ne Subaru ndowooza Subaru ogimanyi bagamba nti omwana alinga Subaru muvire buviizi baka bamukuba akayiso k'emisinde kati tolaba byebyo bye ŋŋamba bamukebereko naye nga mulamu oli kitone kye asaana kukeberako enziruka jaddukamu kati kubanga tumusuubira okuba nga akendeezeza olw'okuba omuntu aba akula n'ate yeeyongera bweyongezi temukkiriza ekituufu akkiriza naye kataba nawe tannaba ate abalina kuŋŋera mu bwongezi bwogira bayaga kuŋŋera mu bwongezi 10 okitegeera gyali kunakyo ngali ku kituufu adduka buddusa abantu baba n'ebitone byabwe nedda oyinza okugamba nti kundi era afuna ssente nte tazaagala buli wakoma ofuna ssente yakoma okwongerezaaga kiri kirala bano ebintu bya ssente temubigezaageza mu bintu ebirala sanga abo tebakyaziyombera ate bagamba amagulu sigaga agadduse kati ndaba kyali kalinga agamba amagulu ge yaddukisizza sigage waliwo omuntu omulumu wano bali mu mmotoka z'empaka ne balaba nga emmotoka engeri gyedduseemu ne bagamba katugende nedda ne bagipangulula kukakkana ng'erina kataba akalala kali kwe ga mu bigere byalina ke yataddemu sigoyogedde ku mpiso nabadde mbitema bannange nanye mbitema kibanako ekyokubitira muganda wange omuntu yenna waba olina ekintu kyoliko kitegeeza kati saa ino ndi wano tuli mu kwogera tuli basatu kitegeeza twagala tugenda okudda ewiiki ejja nga twongeddemu kuki ku maanyi okitegeera buli lunaku olugenda amaaso twongerako buki paka otuuka mu myaka egigamba waayo enkomye enkooyi ate ye tannakoowa ate kati ye ogamba mbundo yadduka dda naye yazzeemu nakola ki kitegeeza kyaliko akola ki akyagala alinga ssente ekya ssente nkiganye King Shiba ogamba otya abaana bano konsati nga nnyingi buli muntu Uganda balina ssente bajja ziyingira ate teri etayingira lwaki tebeeramu abasatu weekend eno concert weekend eddako concert weekend tuli ku ki King Shiba naye alina concert ku La Bonita nga 16 ekigende wano wakiraba kyambalo kya polisi kyo batukuza kya polisi azina ekikula kya ame green waliyo papa zona kidda tujja kumubuuza ebibuuzo byaffe weebiri
liri puzzle ogamba otya oyo mumuleke bana naye tukyakusobola buusa bubuusi oyo kati yali nyerevo tukyamusobola yali nyerevo mama yagamba ku Mande bwagenda okukyanga asaanikidde omukutu agamba mwana Massakonkoze otya emmoloka yagigula buutu mwe yayita okutuuka eri mu maaso ate afunye omwana wa Fibi teyamulaba mu komenti ambwe byabyagala mwama wa Fibi mbwe byabyagala buli omu gwayimba omwana wa Fibi buli komenti omwana wa Fibi teyakomenti nga kuliri pazo yagamba ebyo omwana wa Fibi byayagala mweri mu komenti tugendeyo olabe olaba asimba lunabo yagamba omwana wa Fibi byabyagala oyo mwononefu ate omwana byayagala atagala enkudi yagenda gweto yali ategeeza nti Lunabe bamuwadde jipu motoka nga agiyise mabega mu buutu yagenda ata mpaka ku muto gw'omu maaso n'agamba nti n'ayita mabega yayita maaso yagula buutu ng'agiyita mabega nanga nsobedde lwaki teyagiyita maaso n'agiyita emabega yabuuka n'ayita mu buutu n'agwa muto gw'amakati n'adda ku muto guli ogw'omu maaso mwana wa Fibi komenti n'agamba nti mwana wa Fibi byabyagala tumazeeko emewe ku apu eyo tanaba kuzaalibwa ayogera mu lubuto omwana ayogera oyo serebu before wekiri oli before mwana wa Fibi atandise hogera nga nakola ki ate olwo anaagwa nze nje kweka bwekwesi saagala mulaba nja kwekweka bwekwesi kuba muleka ayagala enkudi obanga omwana wa Fibi enkudi yagikiriza yava mu nkudi era yava mu nkudi ye yagambye eyo mwana wa Fibi abyagala kuba lw'ensonga yava mu nkudi ate ayita nammanju nange nkyewuunyizza neŋŋamba nti banaye Lunabe abadde ng'ono nno oli wali mbadde amutunuulidde n'abuuka nga bamulaba ng'ayita emmanju mwana Massakonkoze kiki kino n'abuuka omuto ogwokubiri n'adda mu muto makati awo n'asirika n'akengayo ewa emabega mu nkudi sabule mumujje mu komenti tagenda kuva mwana mpaka ng'azaalibwa n'ekikenkikeni yamwogeddeko omwana wa Fibi ono bwetuyogera ku mwana wa Fibi n'avaayo fantastic omwana wa Fibi kino akikiriza yasiya maama omwana wa Fibi akwikiriza ki ggwe nze omuze byonna abakkiriza kyoba kyonna kyagenda nakyo kino ate we yagambidde nti asanyuse taata we yita emmanju olowooza lwaki teyasa yandibadde agaana si taata we Lunabe manya Lunabe oyita emabega lwaki teyagaanye yandibadde aga omwana wa Fibi akigaanye naye yakikkiriza oli omwana ayagala ebirungi twalabye Lunabe ng'ali ne Eddie Kenzo n'amugamba naye gwe obuwoowo obwo omaye obuwoowo obwo Eddie Kenzo abumanyi nnyo n'agamba bweweekuba kano kitegeeza wasuze Dubai bweweekuba kano tutegeera nti wasuze bonna obuwoowo bwa Lunabe abumanyi bubeera bwa njawulo ayogera from experience kati wowo ki olabye awo ki akalala kayagala wulire anti nedda kategeeza nti tutegeera nti kati tewasuzeka ga buli buwoowo bonna era bubeera bwa njawulo ye nati yabadde agezako okulaga nti buli kawoowo kaba kalina ensonga mbadde sibyawulanga ojja genda obyawula mpola mpola nze nange akawoowo mmanyaaka gwomanyi kaliwo akafu abakyali tetwekuba Lunabe enkudi esembedde naye banaye wanaagituukirako ng'ali bulala nze ngambe tetukyamusobola bwe naatuukira ng'ali bulala weewagazi era essaawa yonna tewakyali kintu kyonna kyolina okwogera oba otambudde butambuzi mu kkubo ng'ogamba nkudi Damu nkudi
Enkudi. Teyakibanyonnyola. Gwe yabiwulira tutegeeze. Nkudi. Yakibanyonnyola mumanyi temuwulira. Luyimba. Yasuza zina we yasuze. Yagenze bweru kuzina nkudi. Eberanga overnight enchi. Enkudi. Luyimba. Evolaba gundi we yamugambira mbu yayimba gospel. Ate munnaye kyasinga okunyumira. Abantu bavayo nga bagamba mbu lwaki Gravity ojerega muno. Banange Gravity. Gundi liri pazo ng'ali eri agamba nti nze oyo Gravity yamanye ennaku yange. Tasobola kunjogerako kintu kikyamu. Gaviri bye yali ayogera yali Kalebu. Tasobola kunjogerako kintu kikyamu kyonna. Ningamba bannaye tuli kuki. Bano abantu bajja kubeera beekuba nga mwe mulowooza nti beekuba bya ddala. Kumbe mwe mufiira bwereere. Bagenda kubeera nga bavuye bakyawaganyemu. Naye nagamba Kugambe yagamba oli akuba gospel. Agamba atya nti overnight. Mbu ye yayimba ennyimba ezitegeerekeka. Gravity. Mwabonoonefu mwe muzoonoona ennyimba ze. Yabagamba mwabonoonefu muzikyusa. Kwegamba ayimba ebintu bye. Mune mubikyusa mbu simanya awe mudde eggwanga. Empisa waliyo ennene n'entono. Waliwo wokozesa amaanyi awo ng'atandika oteekamu eddagala. Mune wangi. Dokita. Wangi. Gravity mbagomanyira. Mwemono n'ennyimba ze. Mwawoza simanya temulaba nga ku nnyama erimu ggumba ku buca teziriiyo. Mwe muzikyusa bwe mwali temugirabanga. Ekibumba gyeki. Ekibumba ekibumba tekiriimu ggumba. Yagamba anti obibuuzizza. Anti mwe mukyusa ennyimba ze nga muwoza yali abaga yali tagirabangako. Naye mwe ne muwoza. Naye Gravity naawe tuleke. Liva tagimanyi. Ye bwe yakulira baali bakate bakikozesa nnyo ekibumba. Gravity mulabe naye tategeerekeka bintu abo benyini babogeddeko abo bonna gavumenti banungi. Naye emirundi gye baakagamba bamunoonya nga mingi. Nga mingi. Akoze eki? Mbwawe naye nze nange sisanko ku luyimba lwe lwakiwemu. Nze eby'abayimbi kati nkujjako batuddeyo batutandikire ku muntu awandiika yayinza otunnyonnyola. Tebakyalina nabwo. Tusooka ne tuva mu kuyimba abatanagenda mu studio n'atunnyonnyola wali ng'awandiika. Nti ki? N'annyonnyola ki? Kati dokita waliwo atamanyi dokita. Atamanyi dokita. Ajja kuwalabula. Ate ye Shakira mulabe edduka. Eyo yajja muwalabula. Ekirala dokita. Nga Shakira akola ki? Abaana w'olusaniya pulima amusobola. Lusaniya. Naye kati Shakira nze gambye ansinga kkala. Ebisigadde omusinga. Okakasa. Ntakasa. Babe obifuuta nga ffe tufaanana nga tetuli mu kimu masimu gano. Ag'ebimyansi. Walabe wali. Bw'omusinga. Alabe. Nange olimba litulemu. Dokita wangi. Ng'okola otya? Waliwo w'okozesa amaanyi. Ate nga nange mmusinga mu challenge y'oluyimba lwe. Naye bayiza yesika kasukulu okuyimba kwa mulema naye bambi. Kwalemaani. Shakira. Yagambe kasukulu oyo nakyo njagaza ngamba. Kasukulu namugamba. Kasukulu yagambe. Kikyogenda okumpa. Kasukulu tatake. Bali abasajja bana bamanyira ku app eyo. Kasukulu ne bato nabo bonna bamanyira. Ate nga bakutuddeko bakulemye okulya emmere. Ono gundi
mayanja gwayita mavi. Oh mavi na Jackson. Jackson. Bamanyira. Baga chake ave kuimba bivako uvyagende ugenzi. Afuna byokora. Abasobola tunda kaduka kasolo mukolera sene. Neno limbala lwako. Kaliwo. Kira dokita. Checho no doctor. Wangesa manya wongota. Ewa. Ndaba olinawo songa. Awo. Ono naye mwono nefumu. Nze naye ndaba zamzamu naye gwe ngenderako. Nze mbadde manyi Dr. Janjabo bamukono oba ki. Aha. Mwana wato owatumbetu nga wagudde ku kyokya. Teweepimidde size ng'otuula mu interview. Zubeda bamumanyire ebyo bikira. Taba yagenze n'agamba batandise okuyimba oluyongono. Amugamba nti oli abeere ng'addamu. Nga Zubeda waffe nga atandika okuddamu. Kati kimutandikako. Ti naye oluyongono naye oli mumpi nnyo naye olugezigezi nalwo lungi. Kumba alugulidde ku Nageze kulaba Zubeda kala ng'ekyuka mpola mpola. Zubeda gadava mumpi. Zubeda muwanvu. Yayogedde mazima. Yayogedde ekituufu. Naye nageze okulaba Zubeda nga kala ekyuka. Omanye ng'ettaala omanyi butaala buno obwezikiza bwokka. Afuka bululu. Olwedde muddugavu. N'agamba jako kamera. Ki? N'amugamba nti Ruyongono n'amugamba tojjaako naawe tonjagaliza. Ng'ambe ejjako kamera wazze kutukulaba ani? Omanyi mumanyiira nnyo. Host omumanyi nti ye. Naffe ge maanyi gaffe gano host. Onja mutegeera nti olina concert. Komaawo. Tetugenda kweyongera mu. N'amugamba tetugenda kweyongera. Olw'okuba amuvumye obumpi. Atamuvumye yayogedde. Olw'okuba yayogedde amazima ate naye atuleke. Oshegera. Agenda okuyita nti jangu otubule. Ngenda kukolako interview. Kitegeeza bakola ki? Kati yetagenda kukwogera gwe birina kwogera. Oshegera togenda kunjogerera byange. Olina kumbuuza kati mbuli amugamba. Tuli lwadde luyimba. Kati luyimba. Lunyongono luyimba. Naye kati Zubeda yalina luyimba yabadde lulwe. Ati yamugambye nti bwe nnyimba bwe nti ng'oddamu. Nanti yayagadde oyimba ku Zubeda kuba ye yabadde waawo. Wano obadde oyimba simanyi empiso ng'ogamba onadde mwana. Weebale nnyo. Batabali omulema. Tofunyizawo ki? Kwega yabadde ku mulema. Tofunyiza kati okwagola yabadde utamu. Zubeda omumanyira akatagambira mbu olumanyira ebikaaya oba obumanyi kuba babiina. Ebyo ate oba ogenze mu bangi. Naye yayogedde ku kino. Obumpi ky'ogamba Zubeda yekka ye mumpi. Ani omulala mumpi? Abantu beerabira obuwanvu bwabwe waka ate tumuleke nammwe. Kikukutteko nnyo. Si nnyo lwakuba nti nze bwange mbuleka waka naye. Tebadde. Abeere. Zubeda sonyiwa omwana. Kagenze wakatute ak'obumpi. Bwekikwatako yenna ng'aliyo nga mumpi. Yeefudde oli yagamba Kizeni Becky nti bulijjo abampi bayimba. Yagamba nti Kizeni Becky yakakasizza nti n'abampi bamanyi okuyimba. Nti n'abampi bamanyi oyiimba. Mpozi yali ani oyo? Nvaako. Kati kyekikutiisa omwogera. Yali bajjo. Ng'okijje wala. Owaki? Abasajja abamu wano bakambwe. Bannange ye alina akatengo. Oli avumye munne ng'owulye. Ky'ogamba abampi be. Ate n'oba tokirina omala n'okifaanana. Bakikuvuma n'okifaanana. Wafuna kwezi ezasookawo. Kati ogenda kutya ki? Waayitaba amazina ga nkima ng'oyagala ki? Mazina gaki? Ng'otya ebisooto kitegedde? Weetabata amazina g'embizzi ng'otya ebisooto kati guma. Oba bakusabule. Kulya bubi. Tugamba bano nti twagala commenting saasaanya, liking, subscribe. Era sira kugamba nti namuto nazo okulaba. Weebale nnyo bukimu. Weebale nnyo. Nedda mukwano.
olaba ne Katikkiro bamuvuma uli yakugabana kugamba sinja kwere mukazi ono wegaana ate olwo negana mangu ago yakwegaana ya tujagera ng'abula kufukamira ukaniyo kunegana wo mu bantu kuba kuba guma wekiri bali bakuba kkiriza kati okunesibako kibadde necessary leka kibeere kati onfasibako ogenda kukola mbungera addayo naneesibyeko nga addayo abategeeza ebyo bisinga guma bakusabule tulimu twagenda mu makamera tusuubira buli kimu otulina amayindi amamu amanoozi byonna terako tatukankanga taddamu kujjamu tulina ekimu ng'okisimbula mbuno mamutunazaga ekyo kikyemu waba avumye ate naddala ebyo byaba ayogedde banange temubijjamu kuba ye mutiitiizi musajja naye atiitiira bilaganya temagezi namukati kati osalaki teekamu ogende bamuwe awulire okay mwebali kubanga mubeerako mugende muwagire class kids store wali Kisaasi mu trading center batunda engoye ebintu by'abaana byonna ngatto ngoye gwayakazaala ka baby dukira wali ku class kids store ojja kubanga ofunawo buli kyoyagala basangibwa wali Kisaasi trading basangibwa Fibi omwana wa Fibi ebintu abifune ku class kids store wali ajja kwongera n'eddala Chloe Plaza naye bannange wandyanguye nno eddalu lyeyongerera eddala kubanga bannaaye ebyo byajja kubyagala tebayiza gamba mutabyagala omwana buli kimu ekyo takyagala tukole tutya anaye bino abyagale agende wali ku Classic Store omwana tumanyidde oyo omwana kasa yakkiriza ogenda mu lubuto yandibadde era agaana omwana Fibi yagala topamaawo naye n'ogaana opamaawo omwana Fibi yagambye toyima nakyo yakyogera omwana ng'ayogera omumanyi my favorite bwetuvaano tumukubireko my favorite badde nakyo teesiwa kyogamba Classic Kids Store osobola okubakubirako ku 0783 0578 35 0783 0578 35 ate oba oyagala omufaliso mulungi muzuukuke temaze bagale bazuukuke musanga wali ku Troners Mart Store Nansana opposite na Ivory ojja kuba ofuna omufaliso mulungi omwana abaana bagenda ku university kati abayingira university bonna ogende wali ku Troners Mart Store Nansana opposite na Ivory ufune omufaliso ogende osome ojja kusoma nga coursework yenna ayingira buyingizi mu mutwe ozuukukanga kyekyo obalinga beera ku bouncing castle okuba oyamba banze nabaga ab'enkudi gwe banyuma okuteeka mulaavu ogenda mulaavu nga togiriimu gukasikayo mulungi nnyo nagulayo dde omufaliso obeera kuli buseera obeera oyimuka buyimusi obaze oba njogedde mbubi otabuse n'omwami gulinnye kaakusemberere abawusinga olabe ng'akusemberedde olabe we muddamu okay temwerabira Troners Round and Dry Cleaning basangibwawo ebijuuko mugende mubawagire mukuru ate buli Lwakutaano tubeera mu live band Ivory Hotel live band tubeera tukikuba buli Lwakutaano tubeera awo nga tuba omuziki paka budde kukya okitegeera oyagala kukuza birthday genda awo ku Lwokutaano bajja kuteekateekera ku Ivory Hotel osobole kubanga okuza birthday yo ate bw'oba oyagala mpozi endala bagitaani ayagala emmere ey'omulembe agende kuzamuzamu genda kuzaamu restaurant wali Nansana ayagala emmere eyakabi emmere ya tabbu okitegeera njagala sokemba fubira ekimere sokemba twayo sokemba gyennanga bwekiri ejugeza oba okitegeera mulye ku mmere mugende bannange kyakabi toweekooya leeta wano tulye nga bwe tulanga okitegeera tulya bwe tulanga tubakakase zaamu restaurant wali Nansana siniya teve mutambuza obutogo bwonna katambuza buli wamu paa ku ddooni nekakkirira eri
Kabulengwa nekakirya kabumbi owuli alina abaana bavuga emmere bonna baba basmart nnyo genda bali kuzama mu restaurant muli emmere ennungi bannange bawala bale bonna tusosola bonna mubuuza alya wali bawala alya wali balenzi naye nga mbadde embuuzo omulaga wa Tonas Media ategedde bawala n'abalenzi baba kulya ati ayagala alya bulenzi mbuuliza bali abataliiwo wano bonna bakola mu restaurant baddula ki ekibuuzizo ekyo osobola kukolayo baadi sisuubira mbadde embuuza mbu ayagaliza banne waliyo bawala banne bajje balyeyo okitegeera examu zosala nti atunda ekijjanjalo kirimu Royco Cube mujja mulya ku kijjanjalo kirimu Royco sobola kuba kalonka Royco kuba kalonka Royco gweddawo nno obizanyemu obuzanyizemu ddakola asenegazi kuba kalonka Royco oganye aganye tayagaliza Royco Cubes Royco Cubes akola afumba kijanjalo kyokka tomuteeka mu nnyama nno munnange mu kyennyanja nye lwaki bamukola agenda mbijanja nga kyabijanja sabule ekijanjalo ekyo kiroke kyenkanenkane n'ennyama nga bakugambe nti kulya kino nawo n'ogenda kulya ki olonde olondawo kijanjalo nkiwuutako kale naye ennyama Royco Cube akifuula ennyama nemba nga asika ekifi mukindeetereko nkakase mubannaye muwagire Royco Cubes buli wogisanga ab'amasomero nkiddamu ab'amasomero tulina amasomero nga mangi sijja agasoma temujja kunsasula naye mangi soma amasomero gomanyi kize gayo bakalango badde ki Zamzam abahaba baagala Royco Cube ojja batwalire ku Royco Cube urban parents junior school nabweru oyogedde ensonga mbaleetere Royco Cube ye bannange mukulu Tonas kansoke mpisewo akalango kawe kano abantu b'e Namuŋŋona Nansana Nankulabye Bwayiise bannange nga 31 bwe bajja ttuwa Busoga versus bwe bajja waliyo okuwuga ekyennyanja nkoko basenga kwega tulina n'omusoma abakyala okubaka babongeremu batwongeremu obwokubaka ate biriwo ebibadde bibulamu tujjuze bujjuza ku ebyo byennyini bye tulina nga 31 bannange mwenna mujje basi weeziri emitwalo 3 Enamuŋŋona okubwe bajja ku stage ku Nakibinge emitwalo 5 buli omu emitwalo 3 kwogenda okulya kwogenda okuwuga senga kwagenda 3 otwala butwazi mutwegu webale nnyo n'otuula wali njagala kyennyanja senga osomesezza ki oyagala kikolerako awo kikolako ng'ozzeeyo wuwo byonna biri awo byonna asobodde Busoga versus bwe bajja ttuwa okubaka abakyala n'abasajja ani kapiteni w'okubaka ebyo mbyagala nnyo kapiteni w'okubaka bamuyita omukyala Namawejje Hajalwa nange Namawejje Hajalwa mpandiika ogenda kubeerawo byonna nja bikola kyonna pe kikujja kibaka bannange tweyanziza n'abalala mubagambe nga 31 okulemerwa nkola ki nga 31 ogwokumeka ogw'omunaana guno gwennyini jangu n'obugoye obubaka engoye zibaka tuba nazo obuwuga buno ejangu nabo bwennyini nze ngenda kujja kulaba abawuga ogenda kujja olaba naawe oli waddembe owuga nze ngenda kulaba abawuga nange nsobedde baale bunyanshi nga buli muli mu bugundi kyembuuza bawuga nga bali bwerere obuli wano wennyini ne walaga bawugira mu ngoye ate manyi olimba nze simanyi mbadde manyi muleka ajja alabe bawuga muleka ajja alabe Nanshi entono nenene zonna ziri eri nga 31 ogw'omunaana bwe bajja versus Busoga bwe bajja versus Busoga nga 31 babusoga munaabasobola ffe tubakuba bulijjo tubakuba buuza ab'e Masaka kye twabakoze katugenze kuba Busoga ekisooka obeera weyatendekebwa mu buli kimu
Toyina musajja onoonyeze emitwalo 3 gyokka. Anti kati wano boosi waffe naye eritaba boosi waffe. Boosi nga 3 mu lumu tusaba tutwala busoga. Sobole olina okulya okunywa kinyume bulungi. Tujja abanjaza akalango. Bana ng'ate okatusaliramu akalango kaffe mukulu Tronans. National Theatre tabuteekayo. Bambi katusalire. Bamazamu nnyo n'omugazi ngambi. Ng'ogamba bw'otyo mukama wo ngambi. Tomugambya mpola. Okuteeka kwali kangambye. Mwana wa Fibi agaye mukulu Tronans tusaba tusaliremu akalango kaffe. Webale. National Theatre waliyo omuzazi baguyita ekyamukani yagwandika tugenda kugulaba. Napeero genda kwa kino mwana Fibi agaye. Mwana wa Fibi agambye gulange. Ojja kwogera. Langa. Mwana wa Fibi akkiriza. Genda kuzomeza bana 23 tugenda kuwumuzannyo ogwo Shan Kam yagwandika. Kigenda kubeyo nga kisufu nnyo. Genda kuba kintabuli nange MC Zamza mugenda kumwendi muzannyo genda kundaba. Ntabusi. Sedemeka. Kwingi. Ntwale bi. Ntwale bi. Ngameka? Sawe moyo ggulo. Baba kola ki? Gwakiro. Ya. Emisana tegunyuma gunyuma. Wabakulu bokka. Busomesa. Oba muguyite musomo. Ng'ogwa abasenga gwe mpulidde ene bw'abajja. Basenga abo balina obbaamu wali kutuwa kuba tuba tubase naddala ffe abakyala. Tulina okudda ddawo. Ngenda kuba ku mupiira ogwo nnyabo tuyinza tali akusamira bwerere. Okasuka eri akagulu basi. Ndowooza mubiwulidde munnange. Naye speed gye bantwala yeeyo bwe bajja Busoga versus bwe bajja kubanga babeera awo bwe bajja nga 3 mu lumu ate tulabe senga bagezeko kudaabiriza ebyo ebyayononeka. Ase ebyayononeka ebiba byononesemu essaawa ebiriyo biba bitere ye wamateera ng'akola ki akitegeeza ayonoona bwonoonyi ye mwonoonyi yayonoona bwonoonyi talekaawo gy'obadde nno si wangu. Obaddewo Haji ndio ayise amuyise nabulabisa ngabo nze oli owange yaŋŋamba ebagamba tumira kwewa wasooka kusa kiko lwaki wasooka kulowooza bane temudamusala buntu obwo ate omukolo omulungi ogukolera ku Royal Gardens Kabumbi parking kyekyo buli kimu kiriwo kirungi asobole kubanga oleeta mukolo ku misomo mbaga kwanjula byonna birthday muzita mutya zino bridal shower baby shower Fibi ate munnayi onoogitwalawa omwana we tabyagala mbutabyagala byajja naye ng'ebirala babiganye mujjaawo tusobole kuba tulaba ekintu kitambula kitya kintu kiri kitya awo muwagire Royal Gardens Kabumbi ebintu bwe bityo bitambula okay ndowooza bannange Bad Black kyogamba otya Bad Black yasirika tamala gavaayo naye Shifa yakiguddeko ng'amutwalidde surprise ate ani yabadde agimuwadde atali omugwisiri surprise atositofudde ogwo mugwisiri
yamutabukidde n'amugamba nti twala ebintu bye mundeetedde butwa biki nawida mugamba kunjira asidi mulese biki mwakunkola kimu babatumye biteekewo byayagala obbuuza okumanya ani yagikuwadde sikumanyiira abamutumye naye lwakuba amutumye ku mukyamu ate era bwekiri omukyala goba olumba osibe naye nanashifa akubwa ngaakubwa nnyo mu ebyo ebintu mukazi wadde gwe mulimu yakubwa nnyo ekyo kitono omutwalire surprise ate nga toyogedde n'amuwadde surprise otandika omubuuza simanya ani simanya teeba anti oyo surprise eyo bagyogerera wali wennyini agimugamba nga anti asooka mwetolooza ate yogera teebereza wabula ate era n'oganya kwadde oba gundi naye kati akugambe olowooza maita girengako olowooza kikyolese bwenge akupa butwa ayinza okuba no yabadde aleese na benzi agambye benzi agivuga nkoyo namuyimba togamba ekyo kipya nnyo kamuje buno obukolwa bwabadde ng'agaba busuululu obumanyi busuululu moja mbutegedde bwabadde alina bungi yandimutumye nga n'omuntu amumanyi maga kunzita kunjira asidi kunjawo obulamu ebikolwa ffe bannaku musapurayizi nalowooza teyabaddewo sapurayizi nobeerawo mbwena sajja nga bana naye ate nze era oli n'agireta nga teyeeyogeddeko aba alabye kuba nze njabba kubaawo bonna kati lwaki otandika okumuza teeba kigwe weegiretedde weeyogereko kati ate ogambe munnange mukakubireko mu ngalo akategedde kakubireko mu ngalo akakutegedde kakubireko mu ogwo mugambo malu nkulimba akategedde kakubireko ngalo mu yakuloga bulala anti gwe ngamba gaso kati ngambuza mwani akuwadde kati nze kasita amwogedde nkakasizza kiri kyasoose ali mulaavu muleke abeeremu ali mulaavu mutuufu muleke abeeremu sijja kwongerezaako nakuvuddeko dda ogenda kufunamu kirala naye Flavia ani Jannat Cosmetics ogamba otya nkutumidde Uganda the Luweros amanyi wagamba kwa jata ina akamanyiro Jannat nabulya Jannat the Luweros finest personal product yawa Luwero products ina Kampala's finest ologazikazi liri ku mwana Jannat Cosmetics atina cosmetics wabakyala wali ku wandibadde otujja muffe ne tubeera eno kubimu yadde babiri yenze Jannat bana ngamanya ne jabozi Jannat nabulya Luwero's finest products ina Jannat Cosmetics nkola ku yabakyala nkola ku Chamka TV nkola ku program ena Chamka gera ku Chamka TV ojja ku Jannat nkola ku mikolo gy'embaga alina okwanjula banene ba Jannat ojja kuba onfunye Luwero product omwana wani yaita mwana wani so byo sibirimu mwana Jannat alina obugezigezi nawulya Sara nawulya Jannat mbatumiddeko mugamba mutya oyo yeye Luwero's product abalala bali yangamba anyo juice nikipebi ng'otula butuluzivu banange ebyo byonna sinzi birimu nze siri mu bintu ebyo birimu ayina Jannat alina olugezigezi yagamba nabulya Jannat Luwero's finest Chamka TV mukolo kuki mukolo kuki mukolo okumanya nti alina olugezigezi yakwata video yange nagisindikira mukazi wa Alien Skin n'omugamba Fiona yani omwala Fiona Frona mbadde njagala na mukwano gwange mulaba aganja Alien Skin mambe Jannat yatoka mugambo n'engamba ya Kampala's finest oli Kampala's finest yennyini Luwero product
ndowooza buli omu ategedde ayogedde ebigambo ebyo yo kati nno toveeyo n'ojjano n'oteeta akajjanjako n'otutabukira tabukira muntu ogwo alenda kajja kukateeka eri alenda kajja kubiri mu bizigo bye ajja katabulira mu bizigo bamusangawa Ganda Jembe stage wali kipande kyenzo ko Janat Cosmetics abeera mo nga nenye yakwata essimu ye n'abeera ku TikTok ye neeyagala ng'ali omwo nonga Janat muwiseeko mama yakola ati ali ku ssimu ye ali ku TikTok ye Janat wafuna omusajja omulala njota ku TikTok na ku TikTok Tanga tabiteeka lya kisereka kagala kumpuza mu ggaali ulinya ka boda paka mu hoteli Banange ndi kukizibu omugambo atera kubanne lero buli kuyiye atulala kutula kubanne katubuli kuyiye wafunayo omusajja omulaja n'atuwulire kubanga TikTok enaku zino gwenda wali omanyi aliwa gwomanyi gwamanyi katitegeeza oli gw'olabayo si yeye essaawa eno waliwo omutomera kubanga TikTok onaba enaku zino mulalamu kugwe mumanyi mwembi omaja ate alina olugezigezi yafuna mulangira kalamuka ebizigo oba vijja jamaalu jenakiganda okitegeera akulungula olugezigezi omwana amaani waliwo akantu ke nalabanga okuba ennyimba olugalo nga lufuuse lugalo wali olikuki adubise awo mba ndikalena banyigidde mu muwongo mba ndi kulukulu nalowooza tetetereze awo mba ngenza onooba osala gwomanyi kazali ne sikini agenda kujoba wesege abaana bandabisa nebatekamba wawamba omukutu neŋŋamba mama abaana bakulukusa ku mukutu gwonna mukaterekera abazana okajja ate ng'akajja emusizamuzamu nakulukuta ali ne sikini ku nnyimba ze mukwano mpitawo nali ndi adubise elingiza musuwali yani naye nga nali mulamu sinywa mwenge nali mulamu naye abaana bo Kyaga olina olugezigezi kantu gwe ku TikTok olina olugezigezi kasajja gwe Kyaga gwojoba ekikaza kikulu nakunkola Kyaga nandi watinga nagira olumwalu nga zikibotire oluso wali agala kukwata kata video yange kugikwata akati ako njagala okansindikire nange nkasindikire Kyaga njagala okakola okasindike nkawe Kyaga nakakadi waiting nakala kadi waiting Kyaga wamanyira nnyo kasajja gwe nino nkola mu duet olaba ngenda kukaaba era wali tojagala amanyira nenga yategeza nali nkola ki wayimpe wala nayimpa wala asobola kuyimpa wala naye ngamba wansi awo asongawo ki awo nyina akazina kenkubirawo kagenze kazina kaba katabuse nga nina okusangawo awo olina kajja wansi awo okitegeera nandi wetinga nyini omukazi wo yani ekikasi kye ekyebulaaya muganda wa mukazi wo babaga mukomenti ze muganda wa mukazi wo zola mufaanani tunzika tunzikire wazaamu yennyini olinako owulirako otandiyagadde kulekayo ku akawunti ko ntambulira otambuza gundi yange nakutumako Big Eye nakutuma bakamanyiro. Sawa nikupajja kungulu nzo kundi ye kugenda ku Big Eye wala basinze tambulya kuli. Jena mabere mukazi atuwenga tereza gali gago. Ajja wano yalaba gagenda gwe. Jawa robimbu. Tubimubuuze abitubuulire. Agwa muri akalega. Ebeya ge nalinteze oteze nenga ebede kubera. Nenge kyeta amazima lyali liddawa. Akatete kali kalebe olala osokanga ozisibamu emiguwa nasiba bele nga lyeri ati ntaba zingoezi zitoyo bukulu ngate zita aronya zijabu tuladde ko buno busabula mbwendongo olulala mukyana kajukira ne namaweje kyagambye osokanga ku mukulutranazi lero si weekend ogambye kapiteni yani mu mulaga ye hajara Captain Hajara. Akasembayo. Kachambudde n'emmotoka oyitise n'amawegi. Akatalekeka. Omusajja ali omwagala.
Akamala. Abeka kongereko. Abasajja nze kunzizaamu. Sega watu nene basobola okuneggala. Kigentegeeza. Ne mbagala. Tubala customer. Sina customer. Bera singana lya mo. Buli musajja ali eyo omwagala. Mwagala. Full stop. Aha. Nanza akataleke kasirina nnyo bonna mbaagaliza kujja mutwa yaabwe bajja bonna abali eyo namungona nansana nankulabye mwenna mujje mutwa yaabwe bajja mugenda kubeera bwe bajja tukunganira wali namungona ku stage awo ku Nakibinge tulinye emmotoka zaffe mugende bwe bajja omukazi ajja n'omwana Sandi mwagadde nnyo mulowooza mwagenda okugenda ebwe bajja nga mulaba nti eno tewali bitono muyinza okugenda tusimbula ku makya ssaawa 2 kyembuuza mwagenda okulaba nga ebwe bajja wokka we wasaanidde wano tewaliwo wakifo mwali mwode musobola genda okuzannyira kati olaba wano walungi nnyo naye tewaliwo tewaliwo we tuyingira kati senga agenda tuula mukasiko kyatubuulirire abaami batulaba ate eri tetugenda nabaami kyogamba ti kati bw'asasula omwami simuyise mwami wange taata sikuyise mpise bantu babakana basambi ba mpiira ate simanyi kiko byabikola weebale nnyo ng'ate anyiiga obufumbo bwaffe okutabuka ntumira jjajja wange omulungi ajja tinakaweke ejjaalya kimwagala nnyo ne ntumira ne sisita wange Namagembe Aisha nti nkwagala nnyo ne mwala wange Tavia. Omuzizo ogutambulira mugumu mbogombogo. Tumirako muganda wange Namawejjezaamu wamala. Tumirako muganda wange Nankabirwa. Ddala guli wami. Tumirako muganda wange Bukirwa ku Lusuumu. Bonna beebo. Kyennabweru. Tumirako muganda Nkabanda Simani Eganda. Gena maaso tewali awakana. Gena maaso. Nentumirako n'abala bano natambuza emmere mu Zamazuzo restaurant muli bakabi. N'abasajja bonna. N'abasajja bo mbaagala. Batumi. Sajja mwenna bali mu Uganda muno nti oli mutano kisajja. Manya MC Zaamu. Waligwa. Oli yagenda n'agamba baani abatuusuza nga tukukunadde. Baani. Balina mawejje. Okay. Ndowooza tewali amanyi osigadde nga. MC Zaamu Nantume Zaamu senior driver mu kutambuza obutogo. Leero si weekend erya Nantume wandirire se. Neefuula sirinya taxi emu nga nnaki nga nina ssente zange oba jjamu nga ndivamu nga mbagenda. Tronaz yemmanya batumiddeko mwenna abagira Tronaz abajagala abagyekuumirako mbaagala nnyo sina kyenyiza kubagamba ekirala naye nga mubeere bulungi mweraba. Nanyini mbovu katakala bonna nfunze mpi.